Wetutuukidde mu maka g'omubuze Sarah Kakungulu e Kibuli, tusanze abakungubazi bakuŋŋaanye mu bungi nga bali mu nnyiike olw'okubula kw'omuzaana. Abakungubazi babadde bakyeyiwa mu bungi okusaasira ab'eŋŋanda n'ab'emikwano nga n'okuteekateeka ekifo kugenda mu maaso. Sarah Kakungulu y'abadde nnyina w'Omulangira Kasimu Nakibinge n'abalala. Omwogezi w'Obusiraamu e Kibuli Dr. Muhammad Kiggundu Musoke atubuulidde ku nteekateeka y'okutereka omuzaana nga waakuterekebwa enkya nga 31 Desemba. Saa 3 zennyini tujja kuba tutandika okusoma Quran n'okusaba n'edduwa nga tusabira mukadde waffe n'abagenzi abalala. Ku ssaawa 4 olwo okubuulira kutandike okulyowa emyoyo nga kujja kugendera ddala paka ssaawa 4:30. Ssaawa 4:30 bwe zinaatuuka tufune okwogera okusooka kugendere ddala paka ssaawa 4:40. We kinaggwa ku ssaawa 4:40 tufune okwogera okw'enjawulo okw'ekitundu ekyokubiri. Bwe kinaggwa tujja kufuna obubaka okuva mu Office of Supreme Mufti ekinaasembayo oluvannyuma lw'ekyo tusobole okubeera nga tusaalira mukadde waffe era tumuwerekere ku ssaawa 8 insha Allah. Ono asaasidde Obuganda oluli olulangira Abasiraamu n'eggwanga olw'okuviibwako omuntu ow'ensonga. Omuntu ow'obuvunaanyizibwa ennyo, maama w'eggwanga lino nakazadde w'eggwanga lino, ng'era tusaba Katonda amulamuze kisa. Ku lw'Obwakabaka, Minisita w'ebyobulimi n'obwegassi Hajji Amis Kakomo agambye nti Obuganda bufiiriddwa omuntu atasangiikasangika. Abadde muzadde nga bwe tugenda yakuuma jjajjaffe Omulangira Badru Kakungulu, okutuuka Mungulu yamujjulula mu nsi. Omulangira Badru Kakungulu bwe yajjulukuka, maama waffe abaddewo okutukuza, si bali bokka abalangira ogwo naye ffenna ng'abaana b'Obusiraamu, abaana ba Buganda, abaana ba Uganda. Abamu ku batuuseewo okusaasira ab'eŋŋanda mwe mubadde Lord Mayor Elias Lukwago n'ababaka ba Paalamenti okuli Ibrahim Ssemujju Ŋŋanda, Muwanga Kivumbi nabo boogedde ku mubuze Hajjati Sarah Kakungulu byanajjukirwako. Omuzaana ono mpajiruwaga nnyo mu kuteekerateekera akasozi kano ak'Ekibuli mu byenjigiriza. Amasomero gano gonna ge mulaba wano ge twenyumirizaamu Ekibuli, ebyafaayo bingi nnyo ebyago birimu omuzaana ono nnyo byesinza kugendamu. Maama ono tumutwale ng'ekyokulabirako. Osanga omuntu ng'alina akatiibwa keerosi naye nga buli waatuuka ayagala ensi etegeere amalala getukula nago oli nga talina kyali mu society naye nga amalala g'alina bw'atuuka ewantu ayagala ensi yonna neeyimirire kubanga atuuse. Naye Hajjati Sarah abadde atuuka ewantu ng'okujjako bakugenda nti Hajjati Sarah Kakungulu atuuse, nga nze n'obutamanya nti atuuse nga mukyala mukakamu ebintu babikwata mpola ate nga yaniriza abantu kubanga nze wuwe nkyaddewo emirundi egiwera. Tujja musubwa nnyo, tusaba Katonda. Ffe Abasiraamu hadiisi etugamba nti kullu ibna adamu khataa, nti buli mwana Adamu musobya, era tusaba byatatereezezza ku nsi Allah abeere nga amusaasira, ate byatereezezza Katonda ow'ekitiibwa abeere nga amugeziyiza empeera yamuyingize jana. Mu nsi eno nga amawulire amafu gatunze okusinga amatuufu, olugambo olusasamaza nga lutunda okusinga ebikolwa ebigenda ebirungi, towulirangako na lupapula lw'amawulire, towulirangako ku social media. Actually osobola n'okulowooza nti abadde taliiwo. N'olwekyo tumwenyumirizaamu olw'okukuuma ekituwa abaana abalungi n'akuuma n'erinnya ly'Omulangira yatuvaako. Omubuze Sarah Kakungulu yavudde mu bulamu enkya ya leero mu ddwaliro lya IHK e Namuwongo nga waakuterekebwa e Namasumbi Mukono ku luguudo oluva e Gayaza okudda mu Kalagi. Gutusinze nnyo ayibeene, twakuumye bubi. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala.